Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribe ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip. Abayimbi abakabi. Buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year. Mbagala nnyo. Alo Junior. Oli bulungi olinge mana. Alo Junior. Oli bulungi olinga amatako. Bani nyinda kuvumira abantu weekend. Pisto. Mutabani wa waddo musi. Bama sasi, yes. Akola chikunsoyo. Nchisanze na chisanzao. Kituziza abantu bakisaka chisinike binyo bisinge ebyembizi. Emboozi ya Tamale Mirundi Junior mpanvu mukko naye oyo yekka agenda ogiwa obudde yagenda okufunamu amakulu na ku biki bye yayogedde byaleetedde taata we okwagala okumutta amugireyo emmundu amukuba amwase n'emmotoka ye agyokye. Taata we yayogedde ebigambo bingi nnyo naye ate ne Tamale Mirundi avuddeyo okubeera ng'ayogera ebigambo bingi nnyo. Akatambi kankakuwe naye nga sinabeera nga nkakuwa nsooka kwebaza gwe yasubscribing edda. Webale nnyo webalire nnyo nnyini dda naye ate nakubeera ng'osubscribinga bambi kankusaba osubscribinga ku SMX Media tujja kwera ngo missing updates na ddalanga zino keekano. Alo Junior oli bulungi olinge mana. Alo Junior oli bulungi olinga amatako. Bani nyinda kuvumira abantu weekend. Gwe jikube nkubira kali bakuwana nkubira. Feba planned kid bwe tulite tuina mpisa. Nze nakule wakanga mpama mu Benz. Mpama mu Benz mwefuka. Kati ungamba yo chinze. Nze sino nyanga ko mulimo. Ulinga amazi. Unjagaza ki kusande kuno. Tamde mukumala ko bantu mirembe. Nze simu jenja kalo nkubire simu nkufura busy uchi. Ngombikira. So. Neba planned Banono, look at this idiot. Nenda kuvumira abantu. Gwe bemolera ko tebamumanyi. Nenda kuvumira abantu. Gwe baleke bajekube. Bani nenda kuvumira abantu. Hey. Oya ulire bivumo weekend. Bale no biwandika wansi. Gwe weekend genda kuba ya bivumo oja ulira. Aga magezi mugewi. Zidi planned kid. Sibeguya mwe banakumwe. Banakumumanyira. Sina munako gwe neguya. Mu masimu agankubira nkwata Sudiru. Singa Dr. Sudiru ankubira kati mukwata. Mukuru wange yasimu. Kwa manya ye bwana amara okwogera nga million yagiteekako. Kati gwe genda otawaze. Genda otawaze. Jagwa mumbi. Nze waya sina bulungi. Bwongo bwange bukola sawa. Gobonda bange wa mungo banga. Nzabana kusaya mumanyire. Nzisikuliranga ko wamwe. Tonda banga ko wamwe. Kakamanyiro kamwe akabana ko akabawunyisa akawudugezigezi bwe munyo rubawunya matako. Rugezigezi olwa banakumina nnyo rugezigezi. Buli kimwe fura bakimanyi. Buli kimu manje kinagwera. Buli kimu kinaka analysis ba abanako. Nenga sitete zababula. Nzisimya nti mama laga jikuba. Ate bobo kubisimya mbulira. Ekiticho kwa nizo kuvumanga sitegedde ntoli mukuru. Gwe nkubiro nga nze kano gundi nze gundi ntegere totandika kumbuza Joni ontegedde nkutegere gwe walete byenda nga banzadde nkutegere kuki na mwina akamanyiro okubya simu y'omuntu halo ontegedde baga yes Mr. Mirundi amusandi so nga kutegere umpechi kasasiro mwalo ontegedde nkutegere kigwembwa vakusimu yange tomanyira manyira nkutegere nzatu wale chikache wamu mwe banakumwe simuzjeka akamanyiro omunako agenda nakubire simu limbitu bya makuru Jodi abichi byenda bakusoso media obiraba olinga amatako nzabitaddeko mulikire okutubira muzimitu yekisiro
ndi muloji nebas Junior biche bitambula wabadde ki nabadde ki okuluutya nzeko lugezigezi bimujoga joga ebyo natalina bwali natasinya banyo nenenenenyo ne mu family yange mulimu abengezigezi benateekako dde ebibulooka Junior Ayogedde kinyoko byantumye ne mu family yange mulimu era obwengezigezi halo Junior ate mwatabuse eki olinga amazi nga nzijjako nebyokola agikube kale njokutegeera kyensi yatabuka omunaku ajoga tebiina sente nebiina analysis nubisanga ku pasta bugingo ne case tebigitegeera kitudde mukati kuntegeera yakyo ne mundu tukijimanyi weefaanana oba ekuba etya Uganda abanaku mususo olugezigezi abanaku mususo olugezigezi gwamanye ebitabudde gundi gwamanye ebitabudde gundi ne muddeo ne mugeya abantu kayizongeyeeko ki nkyegu yensigo oba ondaba nkyegu yensinze nza njagala atanjagala ndeke ebyo mwe banaku mwe bye muddaawo butujja bakomba mu matako bu Junior ogenda kubeera ewannyo kujenja okuba wali ondabyeko siina waffe nze sibwe nemanganzire waffe ekyengere wa mama wange taliiwo nene owulira omunaku Junior ojja kudda wanga Museveni agenze nze yamuleeta kitulanga ebyoya manye ejjoogo ly'abanaku mu Uganda wano bw'otamala baviirayo abanaku nze nkugaayagaaya ndaba nkolako analysis kale bwe nteeka mu YouTube nkukomerewo wano mugende mutawaazi mugende mupame ffe bapulandi kidi bwe tuli tetulina mpisa nze nakula ewaka nga mpama mu benzi mwenfuka kati oŋŋambayo okinze nze sinoonyangako mulimu nti nali wandiseeko appointment letters siba I want a job kati munaku gwe tubiireyo mbujja kujja mu kampani yo manya banaku mumanyira mukiwunga nnyo abakozi ennome z'ebinnyo olwoza Junior technical I will come to your company to ask for a job nze sikyanoonya mirimu neekozesa eyo levo nagirimuuko eyokulooza nti abantu bagaggawalira ku mirimu omusaala tegugaggawaza ne bw'olikolera kampuni emyaka 10 okugoba kyangu so teekawo ebibyo alina omudaala gwa capati asinga omuntu atudde mu office wali bagoba wano waali kati ekyo munaku takimanyi nti ffe tetukyali ku leve yeegayirira nsi nze mulimu nze goolaba wano am the job myself ate abanaku kino nakyo mukiyige Uganda si yenkomerero abantu obulamu bwalemeredde wano e Uganda bagenze bweru ne bakola omunaku alowooza Uganda nemeredde guzonawo obulamu bwennemi nze nina poloti zange nnyo ez'amataka goolaba wano amwerandi road genda mu byapa wali ku ministry otekemu Tamale Mirundi Junior ojja gwe eddalu naye omusajja ona amataka yagajjawa twasi twadde jayizinga abantu ne buli bakomba mu matako tebajja kwagala ne mweguye ensi ne mufukamira n'ogendewo omuntu n'akutuuza akatebe n'akusiira n'omukomba mu matako omukombye engatto era tulina kyojja kufuna people and people evil continuously kyono obadde tokimanyi kiyige people are evil continuously mubavuma bugingo mulimu n'abakyakiye era oba obadde okyeguya ensi laba story ya pastor bugingo otegeere nti ensi kyeri ekiruma abantu pastor bugingo yawonye teyafudde singa yafudde singa basanyufu ensi mweri nanize tuddeyo nonjogerako lolooza mbujja bulu otulo mbunja kubulu otulo nema okwebaka nze maze ebbanga lingi ku social media
social media tembuza nga kotulo kwa abajiriko muli basiru abamu simwe nabasigo obujji ku social media. You are idiots. You lack what to do job lesios. Ero teri munaku asobola kumboza tulo kati onjogere ko nfiirwa eki kiki kyenfiirwa Junior. nze Junior nazimba ennyumba yange nze golaba ku myaka gyange. I have my own house. I have plots of land. I have a car. Tojja kusanga ku boda Tiamata kugantuya nye olu ntudde ku boda nkalubiriza omugongo enenfufu wenyenda matako never. Tula wano mu esi nenjirejulatinga. Empewo enfu wanjirejulatinga. Bwenjagaleyo kyanga nti I just wanonga nyola. Mwanakugora bakyenkugamba. Nyola wano. Ojirabe eno computer. Tambayambe banakumwe. Ojirabe yo computer. Nzija wano. Byonna biraba. Bwe manjagala YouTube yiyo. Byonna mbina wano. Njira bugizi bwenti. Okitegeera munakugwe. Nenzija wano. Apps, network, internet, accessibility, Google. Okitegedde? Zonna zindi wano Play Store ogiraba. Manyaba naku you believe by seeing. Okirabye kyenkugamba? Mukirabye? Okirabye kyekugambye? Kibaita plan the kid. Ekyo kibaita plan the kid. Ebisomozo bya tulino biraba bya wireless. Tetuchake kitanya bisimuluzo minyoro. Olinga gula kufuru, olinga gula loji. Motoka, oyine motoka leo olinga gula loji. Eno wireless. Sensor. Bwe bateri wote tambula. Tetuchebuza bade bisubizo byangenda biresewa. Bade bisubizo kiriwa. Ani alabyeko we mukwate bye nyumba obigata ne bya toilet. Bobigata ne nkoko mwezisula ebyo byammwe banaku. Era banaku bwe muri tegeera obulamu buno. Mujja kuva mu byekisiru bye mulimo mukole. Mujja kuva mu byekisiru banaku mwe ebyo mutula mu buti. Ni musoka mwegala mutepo ne bafuwa minio. Mujja kola. Mujja kubino si rocket science. Byaddala. Buno bulamu bwe tulimu bwaddala. Oza gulu tujja kubeera mu gulu. Sente zikubuze ku nsi mu gulu gyone yagalira. Ye Katonda yagala abaavu nga teyabalekawo ku nsi. Abanaku. I don't know why so is poor people. Sente zikubuze ku nsi. Olozo jja kweyaga. Ye Katonda yagala abanaku. Jesus we yajja lwaki yagende wazaka yo muwoza wo musolo abatundu obunyama yali tabalaba ku kkubo gwe bagambye koti mu Bible egamba awo Yesu nali akanyama ku kkubo awo Yesu nayingira woteri mu owino mubiwulira mu Bible yegamba abanaku obubaka bwe buli mu ggulu babalimba tewaliiwo mbwa awo Yesu nayingira toyi Chiriwa mu Bible. Mwawo Yesu nali enkoko y'okukkubo. Awo Yesu nanwa akacupa ka Nairo tebiriyo. Kakati tubiriyo bambi. Pana Junior yanko kwatibwe na kujikwatibwe banabo. Sigwanzala. Nzina nakunze nkoze mu company. Nakolera ku speak resort munyonyonga yekyala. Nenkola lijiru agroteke nga yekyala. Naumura nengula amayumba nengule motoka poloti zifunye sikyafa nanseno naye mulina levo gye mututwaliramu ako ka Junior sebo sirika akezimbira tekaba kato
kali nayange nandi jizimbye siyanda ali mu kufukamirira banako kubakomba matako bobo oyagala okufa obwavu bamba nako bebamanyi buli omu wasula bebamanyi ani ekitambula bo tebayina kyekituyambye okufuna ssente nga tukyali bato goza singa ensi etwagala bweti abantu baagala ayina abantu balinga mabina bw'otuula geeyawula bw'oyimirira geegatta era ssente mabina ataziina tabigula ffe tweguye abantu bannange komawenca komaoluli fukabirira ono n'atalina mannyo n'atasenya n'atasoma n'akufukamiza eba n'obwavu kibi banneemwe ejje mu bwavu ebintu byonna mubikole naye munoonye ssente abantu bajooga abantu bamanyiira n'atasoma kozesa poropozo n'agikwata omala okukola poropozo osuze weebase ogitutte agikwata n'agikasuka mu kasero kaliza omutima gwange gwaguma ne bweba famire njeyawulako ne bweba famire munoonye ssente ne mu famire tojogebwa kaliza olaba lwaki dinefujjo mu famire yaffe ssente nziina manyi era sijja genda dadi akimanyi nziina naye gwe ddamu dadi mami kati taatawo waafe ogenda beerawa start preparing yourself the day you will be without your parents obadde okyali mu dadi agambye bivemu hayi mami yagambye obulamu si bwa mami si bwa dadi must man up obeere omusajja niwana abazadde bafa ne bava kusi ebyana ne bisigalawo awo byebuuza ki ekiddako ffe twafuna dde ekiddako era ku nnyumba yange gye yazimba talina kuwadde 10 tebe eno mmotoka kola nnyo munnange era naffe twalinda abazadde batuwe twandikomyewa emwe abakyali mu bazadde oli awo ogenda kweza myaka 3 okyasulawo abazadde bo emmere olya waka omuntu nejjiri teesala ebyoya okyagibuuza maamawo kati gwoba musajja ki bw'oweza emyaka 26 ng'okyaliwo abazadde booliko ekikyamu if you are 26 and you are still at your parents' place you have a problem kubuulira ffe twava ewaka zinava ewaka mu siniyafu that's when I left home nze Tamale natandika okupangisa ini siniyafu era lwali lutalo tagenda muto bajja mutta yamuga dad I'm leaving siniyafu that's when I started renting siniyafu nemanya nti abantu basula enjala nemanya nti abantu basiiba baplandi kid tebamanye nakubali nti abantu basula enjala waliyo abaana wano mu Uganda nga tamanyiddeeko nakumanya nti esente zibula nebyo byonna olina obbiyitamu ate ng'olina obbyeyisaamu ggwe mwennyini notegeera nti sente bazikola bati lwagaisi yatuli mirimu gwe bagaisi yale tuli waka tulinda dadi kei wakati ekitaliyo emmere gyeri ne bwe weewaka omwezi teri akubuuza must work must man up kati kyokka n'omala okukola n'ozimba obulamu embizzi nedda ku social media etakumanyi neyefuula ekumanyi embizzi
tekimanyi na bantu beyimirizaawo batya tekimanyi how do people wake up early morning kitudde ku live oyo Junior talina gyasula nobuuza embizi eno Junior gwoyogerako omumanyi Zova ndaba abaana ku TikTok abanako nembawulirako ennaku toba bonna basibidde Saudi kuba kyeyo Wakati ono obudde bwamala ku TikTok nga yasamira ensi singa anoonyezza akalimo n'akola nga kwali ku TikTok oyo wetayina gyasula naawe oyo mufere notuli embizi an idiot who has never even had an opportunity to have a first job in life, a proper job. Nebiruko ku TikTok ne byasamirira. So munonye sente. Look for money, work hard. Era kati abana ku TikTok kati mwaba TikTok ne we munvuma mwe. Who are you? Ne babere Saudi Arabia nze ndagende e Dubai. Era sikyavuma bakadama. Nze bed space nali simanyi kitegeeza. Ne bed space. Kitegeeza akatanda nga buno buddomo bwe twasulamu mu high school oba mu bumanyi ke katanda ke ye nyumba ye ye meza ye kabada kye kinabiro ye bed space. Nze nagenda ke Dubai nalaba embeera gye mulimu era kadama ne bwonvu mota siri kiddamu era nabetondera baana mwe muli bubi baana mwe mubona omwana yantwala mu bed space Dubai awo. Nga bali mwabo bali mu basatu kadeka bwe kati kalumu nga netoyi yange n'ekinabiro kyange kinene ne mugamba sebo wano wondese osula nti yeteke nokulati wano wetusula nangamba ati tula ku buliri wonte tulina meza tetulina kabada oyina tula ku buliri bwange kati nga yasembayo waggulu tosobola kutuula nga bwotudde wano oyina kutuula nga webase nga ayingira ndaki wali oyingiddeko omukutu emugamba muvubuka lindamu. So wano wosula ntiye kati teri kutuula nti anti mnenze asembayo waggulu pakati nemuga yeno buli job bed space gye muga anti yeno nakubira wa kabonero nenzijane negayirira bakadama musonyiwe ati abo baddemu kimunnange kati obusungu bwe bayina abaana tubula bajja ku social media ne bavuma abantu eyasuze bubi goli mu buliri bw'owebase oli ka DSTV olaba omala ogende kafe javazi oli emmere waliyo omwana ali mu bed space yasuze bubi kati bed space zabwe zirimu air conditioners tevako 24/7 kakutande omu kubacha az'omukazi ojja kyevuma ne mugamba kakati wemba mukyaza abakazi ketugamba oyagala kwesanyusaako okola otya era muleeta wano abeewansi be bamanyi such a life kyenagambye before you omuntu wakuvuma find out
Tobambali frustrated, depression. People are depressed. Mu psychology obwongo buli mala. Obwongo buli malira ddala. Obwongo kye kintu ekizibu ennyo okutereeza. Abantu bagwe eddalu ne batambula mu kkubo. Ayambala naye agenda ayogera yekka. Bagwe eddalu. Ayingo ogenda ogwa kwoyo. People are depressed. Ate depression nzibu. Komaliriza wesse. Buli wobanga abantu tebakuwa value gye weetaaga. You feel you are not given what you have to get. You become depressed. Ngendo kulaba omuntu akankanirira. Takyalya mmere. Gomayiti omuntu ava mu komera ne bamuzza n'ayagala ataddeyo mu komera. Ngalaba ensi emulesse. Because wava mu komera n'atululira ensinga emulesse, that value eggwawo. If you don't get that value you are supposed to get, you kill yourself. Oyingira depression. Because failure to accept reality. Buli wogaana okukkiriza ekituufu ekiriwo, obwongo ne busigala nga bulwanagana. Obwongo busobola omala emyaka 2 okukkiriza ekintu. Okukkiriza ekiriwo. Lugati banne embeera kati wano wentadde. Ndi Saudi. Nino noonya sente. Eri abantu bakadama ne beeyisanga abali e Europe. Oja fa depression. You'll be depressed. You will be depressed. Nayo jikujjamu. Depression nyangu yakwingira nayo jivaamu muganda wange. Era abantu bamaliriza besi. Ogenda okulaba hope. You lose hope. Ane nkyakola kiwano. Obuliddwa bw'oyogera nabo oyina ebizibu naye toyagala byogera. Obisi abantu baga ebizibu byo byekuumire bakulimba ogenda fa. Teweekuumira bizibu byo mutima gwo. Bwana abigamba ni those people idiots abakubuulira ekyo. You are going to die. Era abantu abasinga bali depressed bafa beebasi. Mutima okufuna kadi ya arrest olemererwa ofuna high blood pressure. Bw'oba oyina ebizibu share it with people. Don't keep problems to yourself. Oja birowoozamu, obirowoozeemu, then otandika okulanga tokyalina value. Otandika okulanga you are becoming a burden to others. Obwongo buluzinge hope, butandika okugamba naye tukola ki wano? Lwaki obonaabona? Bwe bukubuuza lwaki obonaabona? Lwaki abantu bano tebakusiba? Abamu muli bakozi okoledde kampani ebbanga tebakusiima. Oyina obusungu. Okeera n'okola naye ng'oyina obusungu. You failed to share it. Ogenda okulaba obadde mu kampani banga baleeta balala be bapromotinga. Baleeta balala be bapromotinga. That alone can frustrate you. Omanyi nti wamala okukola ekintu omuntu n'agamba thank you. Kino engeri gye kikuzaamu amaanyi. N'aba takuwadde ssente. Era kino kigende eri ba bosses ku mirimu. Make sure you thank abakozi bo. Ekigambo thank you nga kivuddemu boss. Omukozi wo n'akola ekigo nga thank you so much. It is motivation in itself. It motivates you. So ma appreciating abantu. Oli mu relationship. Abamu mulemedde oli depressed oli mu relationship. Bakucheatingako. Bakukuba. N'emikwano gyo gigamba. Abasajja bonna bwe bato bakulimba. They are men who are understanding. Tonnafuna yakwagala. Abantu abamu bye mulimu na siraavu. Oli aweerimba. Oli mulaavu kube.
You haven't tasted love. What a kubo, sibamwe bibyo, go and find a person who can love you. Obudde bw'omala mu relationship eyo gye batakulaba mu value. Mwana wa maama ekintu ekisinga okuba ekyettabbu ku nsi kwe kwesiba ku muntu atakwagala. Bwe busiru obusemberayo ddala. Era kwe kugwa kw'eddalu okusemberayo ddala eno wansi. Okwesiba ku muntu atakola ki? Bane tewesiba ku muntu atakwagala. Bane ogenda kwemalira obudde. Omanya abantu, we are over 3 billion people on this planet. Tosobola kungamba nti gwobuliddwayo akwagala akutegeera. Mpozi kunga guli kekikyamu. Ne kati oli mwana muwala akafubuka tekayina ssente. Kakujoge nno nga kayina ku ssente. Naye obwo obuvubuka obutalina ssente bumanyiira. Buchunga ovawa. Saka byofumbe. Bannangu omuvubuka alina ssente tamanyiira. Akumanyiira bwazikuwa. Kali ffe tulina wana abawala batunyiiza n'omukwata n'omutwala n'omuteeka mu mmotoka n'omutwala ku biici. Ne munyiigira eyo, munyiiga mulya bya nnyanja. Tineesandula. Kyewakozesa akyagadde. Nga ali ku bya nnyanja alya. Akavuka kakuteeka ku boda boda. Kakuuba ate bwagala sex obo. Ati buyina mirimu. Buli lwewubamu nga muggalawo. Buli lwewubamu nga n'okulubuka n'osensebuka yali anyirira. All because of imaginary love. Love tebagikaka. Omuntu akwagala teweetaaga na kumukolera kintu okwagala. Mukanefeko, kanekubeko pagalo, nyambale bulungi. A person who loves you will love you without a reason. It's like omuntu ayagala obba naawe. They will be with you. Wali okozeeko party. Mukwano gw'omwana agamba Junior, nze ndowooza ngenda nina ebyokukola ne bw'omwegayirira asigale era batajja sigala. Baba yakisazeewo dda. Naye ate waliwo we mubeera ku pate bakyalibo ne babeerawo pate neggwa. Naye nga nabo balina ebyokukola kane laavu weeri. Mulekeraawo okwegula ku bantu. Love tebanoonya noonye. Love finds you. Love yeekusanga wawooli. Love tebaginoonya. Mbukati kanyende nnoonya anjagala. Then that's not love. It's you is looking for love. Love is not looking for you. As simple as that. Stop looking for love. Let love will find you. Oyinza okuba oli Kampala ng'omwala gona wasaali ggulu. Oyinza okuba oli Mbalala nga bbaawo ali Kalamoja. Naye you'll find yourself somewhere. Kati goli mabala gy'ozungira. Limba yaya abafere. Aliwo omwala ategeera ali mu bbala. Goyinza okufuna laavu mu bbala. Can you tell your girlfriend tugende tubaaleko mu bbala? Ba girlfriend abeewaka babatwala mu mawoteeri. We get for date. They go on vacations. Not bars. Mumuli ba side dish. Byakagwirawo. So n'olwekyo tebabalimba mu bintu bya love. Mbulaavu ojja ginoonya. It's like forcing friendship. Emikwano gyo gw'onoonya minoonya teyakunoonya. Njagala leero otuule wansi tobaako gw'okubira. Olaba beri omukwano gw'anakkubira. Omuntu osobola okuba ng'olina contact 250 mu ssimu yo. Naye ng'okimanyi mwabo teri yakkubira. They don't call you.
Ekiru ekyo waliyo kyegenderezaako. Nti esimu yasobola omala wiiki nga gwakuba. Nobody is looking for you. Kati ng'ojjoga, I have friends. Nze Junior, I rarely call people. Era bw'otulira mu kolologo yange. Era ojja kwesanga nga sikuba. Pasikuba endowooza tebali important. They always call me. They have to call. Don't let the world get from you. Let them come to you. Kati mwaramu mwabeereta. Halo Junior Joli. Leka kubire agambe wange. Badde njagala ojjonda beko oli bize. Tubula abantu mufiirwa. N'otandiko ga gundi aliwa. Gundi natajja kunziikirako si bakwano bo. Gwe mukwano gwabwe. Waliwo enjawulo. To be a friend to someone when that person is not your friend. Do you get what I'm saying? You can be somebody's friend when he's not your friend. It's a two-sided way. Relationship is not one-sided. Kati dayo muboyita mikwano jo. Oyinza okuba gwe mukwano gwabwe nga bo balina mikwano gyabwe emirala. Era nga ofiirwa tebajja kujja. Naye ng'obabala. Obabaliddeko obulamu. Weerimba. Weerimba mukwano, weerimba va mu by'okwebuzaabuza. Weerimba mukwano. Ate okimanyi. Abantu badisappointinga. Oleseewo abakwagala. Ofa nnyo ku batakwagala. Ekyo nakyo abantu mukiina. Nga tonnaba kubuuza gundi lwaki teyazze kuyamba wakajja mu bibye bimeka. Nze buli mwaka nkola birthday 3. Olunaku mama wange lwe yafuna olubuto nducelebratinga. We naweza emyezi 6 mu lubuto nducelebratinga ne lwe nazaalibwa. Ze birthday 3. Ne lwaki nina birthday 3 omwaka nina emikwano mingi. Bano mbayita kweno. Bali ne mbayita kweno n'ensembyayo bali. Bonna babeere bafeeling nti they are part of me. When nabayita omulundi gumu sijja basobola. Naye bempita kwesembayo bemanyi abambeereddewo. Kyo bwe mukubira. Tuna bakwano baffe ab'omwenge lwakulabye wabakyaliwo tubayina abo. So find time to really go through these things. Njagala okubaliza programu y'olwaliro bwentyo. Mbaddeko nze Tamale Mirundi Junior atatya biduduma atajja okusigala nga abaweereza. Mwaka guno saagala muntu n'omu kaabe wa family kumpushinga mu bintu by'amasasi. Analysis zetuwa tezibeerako bias. Ziba z'abantu bonna. Junior sina kibiina. Era tewabeere yagamba mbu Junior baamuguze teryangula. Junior sina mukwano. Era tubeereyo mbono family friend. Era Pastor Bujingo family friend. A family friend kituufu. Era tukikkiriza era tumwagala nnyo. Era Pastor Bujingo tusaba akole ki awone. Naye tetujja kuyingira mu bintu bye tutategeera. Ababitegeera babiyingiremu. Yisima we yafa, that's our stand. Ekintu kyonna ekirimu okufa kw'omuntu nga tuziba emimwe. Ti Junior olowooza sina kye ndowooza. Junior abatemu bavudde wa simanyi nga goddewo osirika. Kakati abagenda okunkyawa mujja kunkyawa. Olwekyo I'm very neutral.
to the extent that even if it is a family member nkuta obulamu mbwagala ensi yatabuka abantu batemu ojano noyogera ekintu tokiinaako mutwe n'amagulu nekikufuukira ekintu kati sirika n'abo bonna balina abaana baabwe basobola obasapootinga pasita Bujinga alina mukyala we Makula amanyi Facebook weetunudde ajja atubuulira abatemu naye nsi so mweme n'abali eyo Junior Fachi ne taata obutawagira pasita Bujinga kyekimuluma ate ng'era sijja kikola twa maama wange yabingo bamudda nze nyina nakuwumula ebya social media nebagamba this year before we reach even in March I would have retired ngenda kukola bidala so those of you who are there who want to corrupt my mind, I'm very independent. Nze Mirundi Junior and independent. Teri ampa biragiro. Bimasimo. Junior ampesizawo kamisirwana ntalo. Kikinyambi okubeerawo isima yafa. Kulwana ntalo, jakana yafa, kulwana ntalo. I have learned from history. Olowooza parenti wajja kukuuma akulimba. Parenti talina maanyi gakuuma weekuume. Baamu amagezi. Byotamanyi sirika. Naye nga tusisinkana olulala mubadde bawuliriza balungi. Ŋŋaanye ampa amagezi. Muyina aboolugezigezi awo abagala okunkubira amasimu obwedda ngalaba. Mbasembyayo mbagamba ekintu kibo buli aliyo ng'agala kumpa amagezi olinga amatako. Kyekigambo kyensembyayo nga mbagamba if you want to advise me you are like buttocks olinga amatako tokikola bambi. Naye nga mbasibudde nsaasira abalwadde Mukama waffe abangumize bangi abayina ebizibu mwekwasa omukama. Nze Tamale Mirundi Junior atatya biduduma. Atatya biduduma. We meet next time.